Omusajja kyaddaaki yeeganye agamba nti si ye yatta abaana abana bassebo ne bannyabo bampita kali lugambo Promax Simple MC live kastonda banga ntuuse giteekeko share nzize ddukutuusaako bassebo ne bannyabo mbanjulira Zaid Lighting Store tuyina amataala bannaye mujje mutuwagire nebaza buli kiisi atutte effort n'atukubira amasimu n'atugamba bannaye Simple ngenda kuwagira wiiki eno ngenda kuwagira bannaye tubeeyanza mwebali nnyo bane tuzzaamu maanyi yes business tukikwasa maanyi ffe tetugenda kubba tugenda kukola ate mazima yes now njagala ovuga vidiyo eno etuke kuli munnayuganda ensonga z'omukulu amanyikibwa ng'Okelo Christopher Onyum agambibwa okutirimbula abaana abato bana ku ssomero Ggaba bassebo ne bannyabo kirabika ebintu bikyuseemu nava ne mbagamba story eno bassebo ne bannyabo egenda kwewuunyisa abantu omusango guno gugenda kwewuunyisa abantu omukulu Christopher Onyum Okelo avuddeyo n'agamba nti teyatta baana abo my goodness avuddeyo mu kooti n'ategeeza omulamuzi nti I plead not guilty on all 4 counts of murder. Kati bassebo ne bannyabo abo bonna mwenna abandaba I strongly believe ababadde bagoberera mujjukira nabagamba nti there is a possibility of this guy coming out n'agamba nti sinze yatta abantu because there is no evidence pinned at him nti yatta abantu. Ekisooka lwaki essomero teryaliko kamera ennaku zino bana wali ku Zaidi tutunda kamera za layisi nnyo nina kamera ekuba 360 ya mitwalo 37 gyokka ate nga osobola omonitalingira ku simu egenda mu line very cheap. Essomero eryo lwaki teryaliko kamera? Ekisooka. Ekyokubiri omukulu ono bagamba nti yatta abaana bane bassebo ne bannyabo omuntu tasobola kujja mu ssomero ly'abaana bato n'agenda mu playground we bazannyira abaana ab'emyaka 2, 3 ku 4 n'afumita asooka n'atambula n'afumita owokubiri n'atambula n'afumita owokusatu n'atambula n'afumita owokuna nagamba omusajja ono waba yatta abaana bano alabika mutemu mukugu era yakozesa obutemu bw'ekika ekyawaggulu. I'm not supporting this guy naye story eno bassebo ne bannyabo egenda kubaamu ebintu bingi nnyo ebigenda okwewuunyisa eggwanga. Omukulu baamukwata agambye nti nze sittanga ku baana abo ate ng'omukulu alaga mukalu. Njagala owulirize ekibadde mu kkooti wabadde ategeeza omulamuzi nti teyatta baana abo. Omukulu agambye nti I plead not guilty of all the 4 counts of murder ze bamusibako. Now the question is ani eyatta abaana abo? That is the question right now on table. Who murdered those young kids? Katuwulirize omukulu bw'agambye abadde mu kkooti ayogedde bw'ati. Do you mean, my lord, to ask me for the plea? Sorry? The plea? You want to speak to your lawyers? Yes, Please. just 1 minute, please. Mr. Okelo, is it true? No, my lord. I plead otherwise. We are in court. Could we please have some peace and calm? Is it true? I plead not guilty, my lord. You plead not guilty. All right, bassebo ne bannyabo oyo ye mukulu Okelo Christopher Onyum agambye nti he pleads not guilty. Kino kiba kitegeeza nti yeeganya omusango gw'okutema
gw'okutemula gw'okutta abaana abo abato tagukkiriza, si ye yagukola. This is something bannayuganda kye mulina okuteekako attention ey'amaanyi. If this man says, I did not murder these kids, then who murdered these kids? Ekisooka bassebo ne bannyabo, essomero eryo lyali ly'abaana bato, infants. Bwe tusuubira okuba nti abasomesa balina okubeerawo ssaawa 4 buli ddakiika balina okukebera abaana abo. Abaana abo kigambibwa baali mu kuzannya mu compound. Omwana omuto bw'abanga azannya ku byesuubo, walina okubeerawo omuntu omukulu amulaba such that nti bw'abanga afunye ekizibu asobola okumuyamba. This guy abaana be yatta baali mu compound, tebaali munda mu class nti yajja ku desk emu n'afumita bonna bonna. The question is, who murdered these kids? Okuva omukulu ono Okero Onyum Christopher we yatwalibwa mu kooti, bantu bangi bavuddeyo batandika okukola different theories. Nze nava ne ngamba bannaaye ekintu kino tekigatta, kati omusajja wuyo yeegaanye. Era ne ngamba the only thing ekisobola otuyamba okumaliriza omusango guno mu bwangu kwe kuba nti essomero singa lyalina kamera ne balaga omukulu ono ng'afumita abaana, omusajja yeegaanye. Kati the point is balina obukakafu bassebo ne bannyabo. Omusango guno basazeewo ne bagutwala e Ggaba mu kkooti y'abantu. Ekkooti yatudde mu public, era abantu bangi nnyo abatuuze b'e Ggaba ababaddewo ku kifo ekyo wabadde kkooti. Era olugambe nti omusango bannaye sigukkiriza, abantu beewuunyiza nnyo. Ebirumira bingi ebiri mu musango guno bassebo ne bannyabo, bingi nnyo. Ekisooka kwe teweebuuza lwaki whenever after elections wabaawo saga nga zino. Nava ne ngamba kyali wange omu gwe nkolana naye waneeno, my producer and director, ne mugamba eyo story bannayuganda tusobola ogibeerako okumala emyezi 5. Nangamba egenda kuggwaawo. Yabatema ne tugibeerako wiiki namba. Wiiki eddako ne wajja amawulire amalala ne tugivaavaako. Eddako ne bamuleeta mu kkooti era neekomawo. This is the first time this man is talking. Ebbanga lyonna abadde musirise. Bwe bamala omukwata taata we avaayo atugamba nti omusajja alabika alina mental problem. Tuba tukyali awo ne batugamba nti yattako n'omuntu before. Twabadde tuli awo omukazi agambibwa okuba nti ono omusajja yatta omwana we, naye n'avaayo n'ayogera. N'agamba nti nze kyandeese okwogera mbadde njala kujja obulimba bw'abalumbuye abava ne bagamba nti omusajja state agent. Eyo statement olwagiwulidde ne ngamba eno story erimu ebirumira bingi nnyo bassebo ne bannyabo. Kati omusajja avuddeyo yeegaanye nti omusango teyaguzza. The only thing that can pin this man is the video footage. There is no footage. That is what I can say. Singa yaliwo, singa twamufuna dda. Omusajja olubadde okwagala okwogera agambe can I speak with my lawyers first? N'ayogera nabo olumaze n'agamba I plead not guilty. Tugenda maliriza ng'omusajja ono bamutadde. Nga bangi abalala abazze batta abantu ne babata. Because right now omusajja agamba nze siina musango satta bantu. Toyina bukakafu. Ogenda mupininga otya? Unless nga waliwo alina obukakafu. Gwe weebuuze bassebo ne bannyabo. Omusajja asobola atya okufumita abantu 4 mu ssomero lya nursery, mu ssomero lya kindergarten. Abaana omu yali wa myaka 2, abalala 3, 2 ne 3. N'abafumita mu ssomero ng'abazadde babateekayo kubeera nga babateekako amaaso. Eno story. Nze singa nze yali musango guno nga ze detective, singa n'abasomesa bonna nabakwata dda, tuba tukyali awo ne baggala essomero, ne baggala essomero eriddako ne secondary. So there are so many things bassebo ne bannyabo ebirumira mu guno omusango. Era munnaye Mukama Katonda yasinga omumanya munnaye ffe tukoma awo kwogerako bwogezi, naye a lot is not right in this case. Nyongera okujjukiza Zaid Lighting Store, tulina amataala aga buli kika bassebo ne bannyabo mujje mutuwagire. We have all lights in all colors, sizes and types. Gwe wonna ayagala okuba ng'ogula ettaala, please contact us on those number 0702 36 5840 oyo oba 0701 316 476. I'll be so glad
singa mujja bambi otugulako. Nebaza buli kiisi, nebaza mukadde wange ali awo mu America, olwo bakadde bange abali e UK. Thank you so much bannaye okubanga you look out to us. Naye nga bagamba sipe ensonga lwaki tukuwagira oyimiridde ku mazima ebbanga lyonna, bassebo ne bannyabo mbasuubiza. Nze sirikyusa mu bigambo byange la abadan. Obwavu bunnumya ebyaddala, obwavu buyinza okukuluma nga okujja ssente wallahi omanyiiwo, naye n'ogamba nze sigenda kulya ssente ya kibi, waakiri kankole. Munnaye obaawo n'obaayo n'omuntu akwagala n'agamba simple. Kiki ky'oyinza okukola nze nkuyambe, n'omugamba bannaye waliwo bizinensi eno. Walayo omusajja n'akuweereza ssente ku simu n'agamba genda osuubule. Bannaye omusajja yampa akasente. Naye omanyi omusajja okuba nti yampola ssente n'engula amataala. Nentandika otunda amataala. Naye tankubirangako na ssimu kummanja. Wabula akasente ndi mukakuŋŋaanya. I'm so glad nti abantu mujja mugula amataala ndi mukakuŋŋaanya mpola mpola. Kanaatera okuggwayo ate nziremu mbe nga nsuubula. Bassebo ne bannyabo munkwatireko by only coming and supporting us. May God bless you. Bambita simple.